Yesu ketugenda masatenete. Yesawe yokutandika. Batugamba nti studio 110 Home of Art kumi. Tugenda masatenete. Zoom Studios 256 ngabuli kyo tutandika mutandisi. Igenda masatenete ntandikwa tandikidde mulamba. Era toyina kulekani bakunyumiriza munyumiriza tenete. Banafe aba Nansawood. Kumi tandika mutandisi Nansawood Entertainment Uganda. Beba nanyini engero. Itandika mutandisi. Mr. Yajo omwana mu ssomero sinze mmujjayo. Gwe kaninga mugamba. Limba. Nyagala kumanya kumbwa ali alimba. Nze sikyali. Nze ebintu byange sikyali mbya kulimba. Nze emyaka ejange tebirimba. Gambo. Nze emyaka egy'okulimba nagivaako. Yensonga lwaki ntambula n'obujulizi. Kali oli bwagamba nze nnimba. Nyagala otunule wazino lisiti sikwenza sulira school fees. Nyagala omuntu agambe nti nyagala kujja mwana mu ssomero nga nze nina lisiti ezimutwala ku ssomero. Wammanno. Kirabo makansi school fees emitwalo 4 egya buli ttaamu gisasulwa mu buliwo. Era ttaamu eno ebadde tennasasulwa naye omwana tali ku ssomero. Baasi. Ne mukazi gwe lwaki olina ettima? Lwaki tobanga omuntu omukulu n'olowooza ng'omuzadde n'oba n'ekisa? Omusajja n'akwata emitwalo 4 egy'obuliwo n'agiteekayo n'agiyiwayo. Olyawo obutunula butunuzi nga kyukamba. Mwe mulemesa abaana okulekani emikisa gyabwe giba mitangaavu. Nga mugamba afande nkubuulire. Ono byakatonda mulimbi wa bbaluwa. Omanyi omulimbi aba n'obujulizi. Omulimbi w'ebbaluwa aba n'obujulizi obulaga ne byalimba mazima. N'agamba ezo lisiti zaleese byonna bukulayikani alimbirako. Kali ate kiki ennimba? Lisiti tekuliko erinnya ly'essomero. Ekyo kyendeese bwe bujulizi. Gwe mulemesa omwana okusoma? Yayinza okulowooza. Ndowooza nze omuntu nga yagadde okusiba. Nze nagamba sinti lwe basiba. Ne bamuteeka mu nkomera. Aba yazza omusango ogwo gwe bamuvunaana. Muweerera nkomyawo mpa lisiti zange. Ye yagamba eby'okuweerera omwana kabiveeko. Asazeewo agende ne lisiti ze. Naye kakati bya Katonda. Nankubulireko. Kino kakati njogeramu. Waliwo ekiriwo. Omanyi ono ng'asooka ajja amutuuza amubuulirire aleme kwekyanga kuba ekintu kyadde akola kirungi era alina okugenda maaso n'omulimu ogwo gw'okuyamba. Kati ayinza mukkiriza kwekyanga kati. Teeka mu nkola ebiruubirirwa byayo byonna. Kati ng'amugamba omanyi ffe abasirikale omulimu ogwaffe gwakola kandi tugenda maaso ne tuteeka mu nkola ebyo ebiruubirirwa bya gavumenti tukolera ku wooda. Era gavumenti webanga eyina ebintu byagala okulabika nti eteeka mu nkola ate kye tulina okulabika nti tukola kwe kulabika nti tukola ki? Ate nagenda nazo ntya nga buli lwengezako zitwala aneki. Ono yamugamba nti tosobola kuyamba muntu oyo mu ngeri emu oba endala kwendi apaana. Omuntu gwe nnyamba ate nga bannemesa muyambe ntya? Wabbali nze mbadde nkusaba busabi enteeka kumbe onatandise okulabika nti yayogera naye. Kirabo ng'amugamba nti ekyokuyamba kirabo genda nakyo mu maaso kubanga okola matendo. Tuufu kyokola bannange kyoliko si kituufu. Leka naawe oli agende mu maaso ne kyayakola. Kati olaba buli oŋŋamba ngende mu maaso ate onaŋŋamba nedda. Naaga njagala ogende mu maaso n'enteekateekayo wamma. Ono omukazi atulemesa kumbe buli wamugamba ogenda mu maaso n'enteekateeka. Ayina enteekateeka eyiye. Ayagala kugoba kiwojjolo. Teeka ligenda kuyimirira ng'etteeka. Kati ng'amugamba nnyabo bw'ona ogezaako lekani otulemesa. Tujja kukusiba. Etteeka lijja kukola ku Jowani. Tujja kusiba tukusibire wala. Nakubulwa liita oligino name za kwerezanga Jowani. Firimu eno egenda maaso. Era tulaba emanyikiddwa nga endagaano y'omugenzi. Ekitundu ekyokubiri. Mera mpaka kirabo nga amaze okusoma tumutikire n'omutikira alyoka aveeyo newe munamuta n'agamba omukazi ono emumusiba mu nnyamba ekkomera lyemumusibira muliwe nga linyweza n'enkula kubanga talina va mukomera mpaka omwana ng'amaze okutikkirwa ye kyategeeza mpaka ng'afunye olubuto. Omupoliisi ng'amugamba agenda maaso n'enteekateeka ze. Ne bannange leka oli omusajja agende maaso n'enteekateeka ze gwedda mu kaduukulu.
yangu wanyongereko ne kufulu endala kuba nkulabe amagezi gajja kussa kakati no munange oluvannyuma omusajja ali eri alwanirira ssanyu lye manyi omwana bw'atandika okulayika nti ajja mu kkubo nga tayeetegeera bambi busobeddwa buva ku ssomero buubwo ono batuukawo naye kyava muganayo waaye tuyitamu ani akuvunaanyiza embeera eno ey'okukaabakaaba n'okuyombayomba ani gwe kikwatako goba school fees eno embeera ey'okutugoba school fees ne tudda ewaka enjala netuluma ne tukubwa bbulo ne tuyombesebwa ne tuba nga tuvuma ne tutulugunyizibwa ani avunaanyizibwa ku mbeera eyo avunaanyizibwa kuno okubona njagala okubanga mmanya okubonabona kwe tulimu ani akuganyulwamu banywevu katonda ajja tuyamba n'agamba ebyokaabakaaba mpola nze mbadde ngamba osooka onywera oli musajja okujja otuyamba nga mugane katonda naye alinga gwe baawa enguzi gezesa nkeni bwatyo bwakola agezesa ne yeefula mbu tabalaba naye aba abalaba ayagala amanye oba nti ye gwe mwesize nti ye mununuzi wammwe yekka katonda tebamubuusabuusa bw'oba okimanyi nti ye mununuzi gw'olina okwesiga kati oluusa lwawo oluteeka mu nkola ng'ayagala amanye oba mmwe abamwesiga bwe muli oba omwogerako bwogezi musupiisa katonda naye muyaaye muzibu simuza wakuzannya tulaba nga mugago tofeyo kasita katonda waali ajja kuba atuyamba kaakati munnange musajja mukulu yali yagala okweyazika ekanzu ng'akomawo munnange embaga esembedde yakulwa mukaaga n'agamba ne kanzu nagikuwa n'ogigaana n'endowooza nti yemu abagenda okwasa enku ku mbaga okwo njagala kubeera mu bana abagabulwa so si abagabuzi ekanzu eyange kati nga mugamba ekanzu bagyoleza wala nnyo ate eddugala kati nga mugamba leeta njoze kweni eyange bagyoleza mu kyuma mashini yegyoza sinabudde bwakusomesa byo owulidde ebintu bino wemba mbikunyonyola bitegeere kuba olabika wemba mbikugamba oba otunudde kyamuli nange nkimanyi ino kijonjo tekuliko kyuma kyozangoye kati ng'amugamba ku kyalo kya kijonjo ekyalo kye baliko bakiyita kijonjo tekuliko kyuma kyozangoye engoye ekanzu bagyoleza 2,000 owulidde 3,000 zezo zekanzu eyo mu kyuma gye bagyoleza emu ate ku transport yantwala gye bagyoleza 1,500 amagenda n'amadda 1,500 ze 1,300 kakaaga kampe nkwe kanzu ogende ekanzu li bamwerako amateeka n'agizira bwe yanoonyeza n'abulwa akomyewo ayinawo ekanzu yeejaaga wuuno kawuboyo oddaawo Joan bakazi balaba Joan era bulungi era nga sikakiddwa bamukozesa endagaano eno obutaddamu kutaganya mwami bya Katonda banne bya Katonda musajja muyaye ulire endagaano we bagiwandiika kwate bamuwandiisa endagaano ng'egamba nze Joan ntegeera bulungi njogedde nga sikakiddwa byempandiise mbiwandiise siriiko kacyayi ntegeera era ngamba nti omwami ono sigenda kuddamu muteetaaganya era waddembe ogenda maaso n'enteekateeka zonna z'alina eri omuwala kirabo sigenda kuddamu sikirizibwa era siriddamu wadde okumutawaanya wadde okweyogeza byonna ebya kirabo era njagala endagaano yagikole bulungi ateekeko n'okusayininga wali erinnya lye nti wendiddamu omusumbuwa bansibenga emyaka egitaka wansi wa 10 mwana ono kubanga nze kinuma kirabo ulira akole ki njagala omwana abe nga ayina emirembe manye nti buli kimu nze muvunaanyizibwako kuba omwana njatandika omuweerera mutwala abeere newanga atannemese kati asayininge wano nti newe mutwala tewali buzibu kumba omwana bamutwala banange poliisi etiika mukazi sayininga wano kirabo bino byonna byobadde simanyi tewaliwo endagaano nga zikolebwa gambira ddala kuga mwana muweereddwayo kuba ne taata we yali awo muwaddeyo omusirikale era ng'eyakoma ku mbaawo 2 bwaba buli kimu atunula butunuzi ennimi zino omuntu ng'azoogera zibaako amakulu mangi ze gawandula naye ate lwakuba abantu abamu ebigambo ebimu bibanga ebiwewuka teekako omukono osayininge
sayini nga wano wama tokiraba ofisa ne Katonda omwana emikisa katolaba ekyo kyakoze tutangaziza emikisa gy'omwana oli yenoogera noberemerako mukazi watu okulabirira ki omwana kati eno endagano gye babakozeseza ze zino ezibasiba oli nagamba nti nkwadde eggaali yange eno nti nkuwoleddeko ssente owulidde naye ennaku z'omwezi wezirisukka bwe zitya eggaali eba tekyadda wabula ennaku zetugenda okuwa ogenda kubeera nga ng'olipootinga kati bamugamba omusumulula kyekimusuubirwa naye wamala okuteebwa oba okuba nga asumululwa alina okuleekaani adda alipootinge akyali musibe webale nnyo okuba akyali musibe maaso n'enteekateekayo n'omwana genda maaso efirimu egenda maaso kati ono kyo yakolanga ajja anoonya ku ssente kuni mbadde nzize kati munnange njagala enusu kakaaga zensuubira okufuna zifuna ng'omukolo gwa ssente ngenda zifuna lwa mmande sente nzagala kati njagala kakaaga kati bannange nno yala ekuba omusajja okunoonya kakaaga sulamu mago obenga toyani ate agenda ogimwazika sebe embeera eyo gyeri 13 zokka abantu nga beegayaliza ddala bwe batyo ne baba ng'oli talinayo wadde akagatto akagenda ku mukolo akakaaga ke kannemi okufuna ate kati agenda n'akajja wakukusasula ate bakubagala zaakati nze kugamba ez'obwereere esaazi awo magoba ntazifuna nga omukolo gwamami bakufuna gumaze okuggwa ono yamugamba bwenkwewolera ssente ojja kulayika niyongeramu 13,000 nze nfune omuntu atuwola bano baabano tuleetedde senga emmere awuuyo awo ali awo nze byaliko sibitegera amajangu mwana ttu oli naatwala kintu ki senga bamuganya okunyega ekintu n'ekimu mapesa ne kefu muze kundaba kaakano tuba tuli awo nga keefa batuukira wa senga waabwe muze kundabako senga batugobesa kaakano ye senga alowooza bazze kukyala nsanga mama taliyo kani nga mugaba batugobe school fees naye tutuuse waka nga bonna tebaliiwo kati ne tugaaka tujje eno senga oba olinawo okulya asuka ono omwana n'ayogera ensonga omukulu ebadde emulemi ozanya gwe ne kakutiya okumanya sente zenaku enviiri ezo kani ngo namugamba sente zenakuwa yotereza enviiri ziriwa kiki senga yazibba yazinzijako naye nakujjako sente ng'azikujjako atya lwewajja ewaka ng'amugamba munnange lwewajja n'ogamba mbu simanyi enkya nze katonda watu onde sirika leka tumalirize kino bonna boolina kyoyogero gyakyogera enkya emiitingi eyasembayo y'embaga wamajangu yamugamba nti sooka olindeko gwe buli kimu ekyo kijja kuggwa yali agala mugandi sente senga yazinzigyeko njagala kumpolayo nusuka kati ono naye anoonya wakwewula kakaaga nfulirayo nusu kakaaga naawe nedda nze munnange sente zanziweddewo nabuguze n'obugatto bupya kani ngamuga agende wadde oliini musanze awo andi amuweereza ka message andi buli aweereza ka message kabaako omutwalo ayinza okuba ayina batera omuweereza kakaaga kabonyabonya abavubuka ku kyalo ozanya n'okuzanya ggwe ono gwe bayita Nuruddin Senyonja Oligino Names ayagala kwewolera munne kakaaga naye oli azza mmeka kenda ayagala akoleko 3 omwana namuwa sente mitwalo nkaaga za kugula bita kaakati ono adde baakamala okukola ebbaluwa kati ebintu abyonoonye nali omwana muwadde sente emitwalo nkaaga agula ebitabo na biki senga sente n'azibba omwana n'amulumiriza n'engatto sente nze yazinzijako ate nga baali baŋŋambye mbunguleko n'engatto sente saazikuleterewo mu ddiiro ani tewali mu nnyumba nenzikuletera sente nenzikuteeraawo endagaano nti ozinzi gwe sente waliwo eyatulaba ng'ozimpa wajja nani nga muzimpa kino nno ekisajja nga kinaakusiba kikusiba omusirikale abadde yakava okukolera omukazi ono ekisa bamute
naye ate nalina omusango gwe yazza omulala yatwala ssente z'omwana emitwalo 6 ez'ebitabo kati obuba bubbi bagenda muzza mu kaduukulu banaamutanga ssente azifunye ezo azirete ezo ngenda nazo ezo zo ngenda nazo wezinziriza ani yaliwo ngompa balinanga ono omwami mukyankalamu nti bya Katonda sente nazikwa bya Katonda ani yaliwo ngompa owoza wampa sente tewazibba sente omwana nazimujjako nenziwa omwami oyo wali ozimujjako ngani kale ono yali azimuwadde mu bulungi bwe buliwa stampanga sente naye mukomera basi yangu yitawo wepita hapo kumbe weyuko mubi kumbe omeiba oli atya ekkomera yasitukirawo ye n'atandika singa n'aleeta ne wabaawo ate omugenyi alumba madde mulya muceere galanisa okwebuuzisabuuzisa nkaine muna manyi obwana obuto buno buba buzibu nnyo era kyoba olaba bw'oba oli ku kyamisana osookamu nnyama kajja nekeyimirizaawo nga bekasunga ku kifi okalaba oli mukulya bwekamubuuza ebibuuzo bekaagala okukola kale kumbe ne wano bekaliko balina omutima balina lombaaya sembe zeeno akaceere kano nga sikalumbika otutatuzitowa otutatwetwo katulabe gye biggwera mwana ono naye atabuse bwekeyisaayisaamu omukono bwekeyisaamu bwekatunula ne bali abavaabizi si babi kaata nako kanonyi kakimye bambi soka ensabula utta luno nga tetunafuna mugenyi mulala abaana babonna bakula bulungi naye embeera ebakyamya oli nemuleega oluba nemuyuza ebinywa kali wano bafunye akalala oba kavuddebwa ne kasita kalengedde ng'eno bajjudde kyoba olaba noone jika gikozesa nga kitiiyo tyagala muzannyo yaleeruma abava ku ssomero butera okunyumya nga buli bubiri naye leero ebyokulya bino sooke tulya emboozi eneeba yadda sente kale ono kyeyakola nga munanga ajjaga ajje wamugunanka niwe nga ayagala kwewola entezo munange sente ngenda zikuddiza mbanya lunfuneyo nusu kakaaga naye sente zennina nga sirina mbuuza mpeke ndakikanga 3 kati nga mugamba maata ye maata sente zalina ziri ku ssimu maata nga muganja kulaika nkufunira mu dakiika 3 oluvannyuma huwayo edduka ki nikigulira mama ne taata ddaga baradde bakatumya empeke ejjo taata yalesenene nga nnyingi ne balya nnyo n'okutu bakatumye ku kiriniki bali balwadde embuto balidde ensenene zaali teziyidde kyekaleese zigazeegazeemu gwe tetukuluma olulo nti olwange lugumu abantu naye bannange kano kalidde ensenene tezakayisizza bubi kasiba enkokoto kiri kuno ku kijonjo ono yeewuunya abatuuze b'oku kijonjo bannange muntu n'oli ensenene nga teweepimira kaakano kaakati oluvannyuma ono nga tajja kusinkana Doreen kijonjo wadde onjagala kani nga mugobadde oŋŋamba ki waliwo obuzibu tabu ki nga mugabuzi bwe buli nesi bw'amaanyi munaye mbajagala obe nga ompolayooko akakaaga nusu kakaaga nga ne medi yavudde wa naye medi sente zembadde nazo naye abadde aŋŋamba muwola akakaaga anaadde namutumye edda ajja akuŋŋambire naye alabika aluddeyo kati oba zina zimpe
wali kikatuuseeko gwazaagala kati nga mugambe kitegeeza yabadde yeewolera gwe nti ye nze era nze agenda ozikozesa ati sente era munayiziwe nze kubanga nze manyi omugaso gwazo mwami byakatonda bwegugwera bwe bati kasente zo nzireeta naye beera mwesigwa munnange Doreen kyeyakola ng'akwata mu nsawo Doreen tusaba tubeereko eno wiiki emu etuuzeeko gwe gana amato okimanyi gagenda kutuma zaako akabanga omanyi bagamba omukutu ogumu gugeza embwa taata waba wakuba mama empimu kati ng'agamba nti munnange mama bamukuba twandyagadde okubeerako eno naye ebintu bitusobedde empimu maama tuba tumulekedde obuzibu ogamba abaana bano babonaabona nnyo senga ababadde ayagala abasigaze ddala naffe n'atugattako ng'agamba nti taata engeri gyabamu akuba bubi nnyo taata engeri gyabakubamu abakuba bubi nnyo kwegamba oluusi bayinza okuyomba ewaka maama ne bamusalira empi 8 kati ennya maama n'asooka azirirawo mu kashi buno bo ne bulyako 2 buba bumwetikiddeko ekizibu naye kati bwe bunaavaayo zonna mulana zijja mutuulamu je wakanguwe sente sente sikyazi kati ono ssebo kyotya ekizibu sente ekizibu kyawedde kuwa sente ereka naawe sente sikyazaagala kati nongera nonoonyesa sente nzikuleetere kati kumbona yadde agenza okuleeta akakaaga ng'amanyi najja muddizaamu 9 abe ng'akoze 3 kumba ono eyeewola aganyi banki yagenda osasa obanga omwewozi awole okwegayirira eyeewola bambi naawe weewole nkwembi siyina sente asente sikyazeetaaga za sente nkimazi kinaadde nzaagaza kyawedde kumbe jjukira tukomye okulaba Doreen kyagezi nga amugambe ndi kamuwe yagenze butereevu ne yeewola sente sizaagala otandise ebintu byo zirina kuwa sente ndeka naawe akubonaabona ku kino ekyalo kale gwasabiriza buli kibuga kisabiriza n'amulangira kati sente obutayeewola kitegeeza kunnangira naawe mba seewoze kitegeeza onnangire kyagezi nze gambe sente sikyayagala kyava atambula wano tujja okutandikira ekitundu ekyokusatu abadde birungi Halimba Nakura Rita Nakafeero Jamada Ssenyonja Nurdin ng'akwerezanga Medi abankuumire